Abatuuze ku kyalo Bukabiye Kamengo Mpigi District bawunikiridde taata ne mutabani we bwe babbye ettooke. Abantu mubaleke twogerezeganye Taata Ali Mbalusa ow'emyaka 55 ne mutabani we bazuuliddwa embwa ya poliisi e Kongo Olusu. Onakuwa no kumpimpi. Aha. Elemedde ku buliri. Kumedde ku buliri. Mwami Mbalusa ne mutabani we poliisi ebakutte. Olwaleero mbadde mu kunoonyereza kunene okuva lwe banziba era abantu abo balina okuliyirira ebintu byange ebizze nga bibula kubanga be bakwatiddwa. Ettooke eryabaviiriddeko obuzibu balibbye mu lusuku lwa Julius Sebuguze agamba nti baludde nga bamujoonyesa. Ababbi bamalidde ddala ekiseera kinene nnyo naddala mu kitundu kyewaffe eno nga batutigomya. Era naddala nga nze bantandikira ku vanira ne batuuka okumutulemya. Nga ababbi bajja ne bamunoga ne bamutwala. Ne tutafuna kuyambibwa kwonna. N'enkyusa ne ngamba kati kannima amatooke ate n'amatooke buli luvannyuma lwa bbanga buli gakula nga bajja nga bagatema nga bagatwala. Amatooke bazibagawagulira waggulu ku mugogo era embwa yavudde we babbye amatooke n'esibira mu maka ga Sebuguze nga basanzeeyo n'eminwe gy'amatooke. Embeera y'obubbi yo kale tebadde y'amaanyi nnyo naye nange kinkanzeemu okuwulira nti baneiba bange poliisi ezze n'embwa eneetuukira mu maka gaabwe. Kale abaawo abamu mikwano gyange era mbadde njogera nabo nkola nabo emirimu n'ekiguddewo kale mbadde sikisuubira. Abatuuze bagamba nti ababbi b'emmere mu biseera eby'ennaku enkulu beeyongera. Zenako omukadde yalunda ennyana ze ezente bbiri nga yazigabana bugabanya n'alunda ente n'afunako ennyana n'agirunda paka kukula n'ekula n'etukana okuzaala ne bazinona lumu. Kitegeeza omuntu oyo amenyekedde emyaka nga 6 alunda ente n'atafunamu. Omubaka Yusufu Nsibambi ow'Amawokota South mu Parliament agamba obubbi bususse. Obubbi bugenze wala weewuunya lwaki abantu ate mu kiseera eky'okudda eri Katonda ate badda mu byakubba ofune ssente eziriko omusaayi ate nga kyoyagala okusanyukira Nowere oba Christmas ate kya Katonda. Samwanje amyuka RDC Mpigi awabudde ku by'okwerinda mu kiseera kino. Omugenyi yenna azze okukyala nga siwa mu kitundu kyaffe mu mwanjule eri ab'ebuyinza okutandikira dda ku chairman LC1 n'akakiiko ke paka eno waggulu mubategeeze ku bagenyi abana abazze okusobola okumanya abantu be tulina mu kitundu. Tubikweko tebigendagenda mu maaso tetugenda kuyimiriza tugenda kukwata nga tewali kukutira muntu yenna ku liiso. Ku lwa poliisi SP Julius Tugumenawe omuduumizi wa poliisi Mpigi yategezeza nti bongedde ku nawuna. Obubbi bw'ebisolo yenna kati nga bwe tugenda mu nnaku nkulu tubali kagere kubanga sofa tulina amannya ge tulina ebikwekweto byatandise omuli poliisi n'amagye etawuni zonna ez'omuli Mpigi nsuubira tujja kutuuka mu nnaku nkulu nga tetukyalinamu bumenyi bw'amateeka. Bya Kizito Vincent akuyita mu kusaba okwa Vision Night nga 3 December ku Canaan Land.